mwe abafangoni abanvuma bawe ddala tobaweheza kakati gegana amazima agasembayo nze sirifani wa fangoni mbu buli ssaawa ngenda kwogera bibasanyusa mbu buli ssaawa ngenda tambulira mu ntumbwe zammwe nno bawe nze ndi brand ate n'ekirala ndi public analyst nina kwogera mazima okategedde weondaba nga ntudde ku pano yonna njogera mazima kati mwe kibasumbuwa mubadde mumanyiridde eri mu brand ez'okwonooneka kati it is time for change tebamanyi abide by changes bawe it is time for change kati njogera mazima wegakwata gwamanyi gaba gakutte wegakufevalinga gwamanyi naye kati sawa ya mazima am an analyst am a brand am not sirifani okategedde siri mu level zamwe omuntu wakuleka abakulese okategedde navoddeyo neŋŋamba nti alien yeetaaga people power abafango ne musulanga munvume ekiro kyonna omanya abavubuka ekibatta kiri ekintu kimu temwekuumira wakati mu kumanya temumanyi ate mwogera nnyo mwefuula abamanyi kyekyo kyokka kati kambayigirizeemu ekisookera ddala mu nsi muno mulimu ebintu ebyo bibiri mu nsi muno mulimu ekintu kye bayita power ne people power power ye muntu alina amaanyi nga ye mukwano taliiko option ng'ali compulsory ng'ajja n'abalukawo nga mbuyaga gujja nga mbuyaga ng'olina omwagala oba oyagala oba toyagala nembagereza nembagamba kati ye engeri alien skin gye yajja mukwano engeri gye yajjamu teyaliiko options okategedde ng'olina omwagala ng'omuvuma n'atakulekerawo option nga alina kifuula compulsory omwagala okategedde nembagamba neye kati engeri gye yajoininze politics n'agendako mu State House yeetaaga ekintu kye bayita people power amaanyi g'abantu okategedde tosobola beera mu politics nga gwe bibyo biri compulsory no oba olina okuteekawo that fairness ne woba olina amaanyi okategedde ne woba olina amaanyi naye oba olina okuteekawo ekintu ekiraga nti abantu bakwagala era bakulonda akalulu ne woba okabbye kakati wano tewali asinga mwami Museveni maanyi the guy is powerful naye omulaba everyday akola nnyo kunoonya amaanyi g'abantu people power okategedde kati ekyo kyagulanyi kyalina nti alina amaanyi g'abantu egega amazima agasembayo nti okuva omuyimbi wa Moya joininze politics luli abadde powerful naye kati ajja kwetaaga people power temujja kuntiisatiisa nammwe wetwatuuse mazima wegakwata gwamanyi wegakuwagira gwamanyi ani gwe mutiisatiisa nno balabe naye gwe Queen Masolo mumanyi kimanyi nalosanti kaduuka yaneza mukyalirako naye ng'asula mu kazigo kali eyo yandooseko nga ndi mu kazigo abantu batuloota tuli mu ntaano oleeta muzigo so gwe tove ebyo otandika okujubisa oyagale nti omuwala oyo muvume sijja muvuma mwenna kati kye mwagala ti muvume namuloose namudduseeko kubanga omukyalo oyo akimanyi they have kyemmanyi they watch my videos bali bandabyeko mu kiyungu kyange bali balabyeko eddiiro wensula kitegeera so a dream is a dream but it was funny, it sounded funny into my ears, it was so funny neneewuunya Lydia gwe siri mukwano gwe ekitegeeza nze musiba ku muntu omuleke mbabuulire the cycle of life is like this ensi eri ku matrix tutambulira ku matrix kintu kyosiiba olowoozaako kye baloota dya gwe wosiiba olowooza ku kintu obanga okitadde nnyo ku mutwe kyoloota tebakulimba unless nga you're prayerful kubanga mu nsi ey'omwoyo wooba oloota either olina katonda kyakwongerako waliwo promotion gy'ofunye naye gwe kasitola bange kitegeeza ye yandowoozaako you understand so ye yabadde andowoozaako mukazi wattu kwe kundoota nga zo okunkyalira tosobola kugamba nti ekisobola kubeera kubanga eno ensi nfunda oyo mwana muto muto kunze sisobola kuyomba na little sisters ate kibadde kirooto tayogedde nti ayogedde mbubi tayogedde nti she's provoking me because she knows exactly the life I'm living bulamu obwange olumu mbuteeka ku media nemmala nembuzaayo ne mu privacy nsobola okupostinga wensula ate nemmala nembijjako nembiza mu privacy naye nga nkimanyi mulabyewo kyekyo so it was a dream nga bwayogedde naye takireese era mu bukyamu nga mwemwaga naye singa budde n'agamba mumanyi nti kana akasiraani kakaduuka nakaloose that is not how she said it she was in a funny way naga naye mwe baana mwe naloosaani anti kaduuka nenkola bwenti ne bwenti ne mukyalira ne nadduse n'emisinde it was a dream so togezza kigambo mbola okuba oyagala kaduuka ayombe n'omuwala nedda baana bange ndede singa abadde akyogedde mu bubi teyandi kyogedde mu bantu
So ebe bimera mu timu gundi nze sirina timu ya bivumu. Bwofuna omukisa n'ofuna ku musajja ng'alina ku ssente mwabafunye ku basajja balina ku ssente mbabuulira kubanga abantu balina ssente batono naye bw'ogufuna omukisa n'omufuna likozesenga ddaala lyakwekulaakulanya tutuulangaawo n'ofuuka comfortable bba wange alina ssente mukwano teri kintu kibi kakubeera mukyala wa mugagga nga guli mwavu. Yes, you can be broke nga bbaawo mugagga bbaawo nga mugagga alina ebizimbe bikini nga mukazi waku ne bakukunkumula tolina mitwalo 10 nga tolina n'omukazi atunda wali emyera akusinga bakulaba opakize bakutereddemu amafuta bakutereddemu buli kimu ne bakubayo akasente katono naye ng'omwavu. So mu byonna by'okola bw'ofuna ogw'omukisa jogerako mu abawala abanoonya abasajja balina ssente bw'oliba omufunyi likosenga ddaala mu kifo ky'okumugamba nti mpa ssente ntwale ku holiday bakugulira ensawo ez'ebbeeyi bakugulira engatta ez'ebbeeyi ebintu ebyo kubanga abasajja bye babigula okusanyusa abawala naye jjukira ebintu tebikola ssente ebyo ebintu tebikola ssente. Look for a way naawe obe ng'olina ka income that n'omusajja ono ogw'omukisa bwe gukugwako oba in case the man turns out to be abusive jjukira people use money as a control mechanism. Omuntu alina ssente alina engeri gy'afugamu mabula bafunye ku basajja balina ssente oluusi mubeeka kola. Yes, money is power and money is control azirina yalina amaanyi. So omuntu ajja kuteekaka bw'aba olwedde muntu wampisa mbi kubanga ate nekyala ssente tezikyusa muntu. Money doesn't change people, it just amplifies who they are. Omuntu aba yali mutamiivu nga talina ssente bw'alizifuna ajja guna. Omuntu omwenzi nga naturally mwenzi bw'alifuna ssente mukwano mujja kitegeera. Omuntu nga wampisa mbi bw'alifuna ssente mujja ziraba era bamukumwe embulaano kwanga alina ssente singa nammwe mufunako ku ssente ezo ze mugamba ali balabye engeri gye mweyisaamu kubanga money amplifies buli muze gw'olina. Money amplifies buli muze. Abamukumwe emize gyammwe teginaba kuvaayo kubanga ssente temunnabazifuna. Bwe mulizifuna emize gyammwe tujja giraba buli muze gw'olina tujja gulaba. Omwenzi tujja mumanya, omuyaye tujja mumanya, omujuzi tujja mulaba, buli muze tujja gulaba ng'afunye ku ssente. Kati bw'oba oli mwana muwala n'ofuna chance omusajja okufuna alina ssente yiiya buli ekisoboka omugyemu capital okola ekikyo yiiya buli ekisoboka. Don't just sit there akuwe mukyakale mweyagale emikisa gikuyiteko ng'otika amannyo. The best thing you can ever do bw'oba olina by'oyagala okuyiga nga byetaaga kusoma mugamba akuzeeyo osome kubanga that is an investment asobola kujjako. Omuntu ajja kugulira emmotoka ajja kujja agitwale ennyumba ajja gikujjako bwe ziba biki n'ebintu n'amasimu bagakujjako mpa essimu yange mpa biki naye amagezi taliga kujjako. So bw'oba olina obusobozi bw'oba olina kyoyagala okusoma oyagala kuddayo kusoma byaki kusoma kiri mulemereko mukamenya kusoma kino akutwala okisome. That investment asobola gikujjako aga amagezi gakuli mutwe tebasobola gakujjako ate aga amagezi go g'ofunye oba skills z'ofunye osobola ozitwala mu nsi yonna endala oba kutute kusoma ku byanviiri genda obisome obikugukemu oba kuyambyeko kola saluuni fine bwali kwekyangirako saluuni agajja kujjako amagezi go galina mutwe. Omuntu alina amagezi g'omutwe tebagasobola gakujjako awo kyekyobugagga ky'oba omuggyeko ojja kitwala wonna oba yakutwala kusoma byakufumba byonna omulimu gwonna but that's the best thing you can get out of abantu abalina ssente kubanga okusoma kwa bbeeyi kati nze naddala nesoma bino bya sikini naye nze yali esasulira that singa before anyway nalwawo okwezuula took me some time okuzuula kyenjagala naye bw'oba omanyi kyoyagala nti kino kyenjagala njagala kuddayo kusoma busawo njagala kuddayo kusoma kiri bw'ofuna omusajja alina ssente nga tolina busobozi kubyesomesa mugamba akikusasulire tosaba mamotoka tosaba biki kubanga ebyo byonna binosa bono ofuna obusobozi obubwo ojja kubyetuusaako bintu byangu okwegulya bintu buntu amasimu ojja gagula buli mwaka bafulumya amasimu buli mwaka bafulumya amamotoka ebyo ojja byetuusaako naye most important thing equip yourself with skills and abilities ezigenda okuliisa 10, 30, 40 years bwe omusajja takyaliwo kubanga jjukira abasajja bali sizono ayinza okuba waali kati in 10 years taliiwo nga nyamotoka gye yaggulira yakaddiwa akasimu kagwako dda ku mulembe naye amagezi ge wafuna ogenda galyamu emyaka gyonna nga n'emyaka 3 ng'omusajja yagenda dda ojja sigala ng'okyagalyamu. So bane baganda bange abawala nze mbalaba abasinga kumwe mukola ensobi oyagala oyambale otiisetiise okole birthday party etonye ebyo tebyonna tebyina mugaso so byekolera. Think about yourself in 20, 30 years from now. Omusajja anaabeerawo abamu kumwe mulina ku basajja bafumbo omusajja omufumbo olina mufunamu aninga gundi motoka mpangisa olina ogizaayo mufunemu kyomufunyeemu but the best thing you can get bw'oba olina ku magezi akuzeeyo osome ofune skill eneekuliisa 30 years nga ne relationship eyo tekyaliwo